abo bonna abagamba mbu babateeka abantu abaddugala ku bituuti be batukudde tufuneyo olunaku Yesu ajje wano ayite abasumba b'e Kampala bonna n'abatukuvu b'omu kibuga abagaye temuvaawo ateekeko TV ennene agambe buli omu ngenda kukulaga by'okola tulabe waliwo Bishop Pastor n'agamba tulage ffenna kisa kya Katonda kye kituwaniridde. Newspark channel okwoli webale kusalawo n'ogamba nti eno ye channel kwenina okujja ate amawulire kubanga etuwa amawulire ageesigika. Tutandikidde mu mawulire gannako munnange Shaka Sali yavudde mu bulamu bw'ensi eno gw'oli mu kulaba awo munnange yafudde okitegeera nno omukwano kitalo nnyo kitalo ddala tusabira abooluganda lwekosa n'eggwanga lya Uganda awamu olw'okuviibwako Shaka Sali. Bwe tweyongerayo munnange ku Kanani kirabika endiga zitandise okwekyanga kirabika endiga zeemulugunya ku nsonga y'okuba nti no munnange zasonda ssente naye nga Pentagon tebagirabako kubanga kati we bituuse munnange Pastor afulumya video ku video ng'ayogera ku Pentagon ng'ali mu kugamba nti ssente tezimala baali balowooza nti no ssente zinaamala naye ate bakizuula nga munnange waliwo abaabatomeza. Kaakati munnange ne fulufigo olutalo lunaaluyingiddemu atandise okubeera nti nno ayambalira abo ababuuza Pentagon okitegeera kale katubeere ng'ate tumukuwa. Wali abantu bayisaka bakadde b'ekkanisa gyokka bakadde b'ekkanisa bokka bemwalabe wali ku Mmengo bokka abakadde b'ekkanisa ne ba pastors kati mwabadde muno ne Nazaala wa Kasuku nangamba yenza azaala oli omwana Moka Kasuku oli gw'ovuma ne ngamba tugamba nasijja utaza tunangira wasajja nyaba Nazaala abantu mweyise bulungi n'abawasa mu bantu abaana kati omukazi yansanze awo nti nze Nazaala wa Kasuku twage ekifaananyi ekyo posta eyo abasajja bakoze akajanja balabye President Museveni ng'afumba bw'atyo waliwo yagenze n'akuyetinga akantu kano katukalaze buli YouTube ajja kujjako YouTube liragere mu manga awunya kama ekyo kitegereze bulungi tugamba tokkiriza waliwo YouTube yalanja kujjako ndeka nkyogere buli YouTube ajja nakujjako YouTube channel ngira nataka content aina kusaba sente n'omugulira emmere n'omugulira ekyokunywa n'ebyatwala n'obimugulira mwali muzeka wange nga tebaluma mubeera mu enjala baluma mutambudde nga mumunye ensu kanaana nga nakamakawo nedda kanjogere mazima andi nzera bajja tubagamba leka mmalize kyembadde njogera sente njagala bategeeza nakinyonyoddeko nejjo kyaki ezo zonna ze mulaba kazibeere z'abaki zisondeddwa emyaka 325 endala tezina endala gavumenti ebakwate nako omulidde ogw'amaanyi tezinamana kuzimbibwa omusumba Rosias Bugingo tagenda kuzimba kayumba ka Bumiru ekyokubiri omusumba Rosias Bugingo yasooka gula ttaka awo wali njagala ogenda olamuzeewo lamuzaako Makerere kintu kyangu nnyo kerako ku makya ofune 2 ogiramuze Makerere omanya ni mu biliyoni ne okumanya miliyoni 8 kati gwayogera otomanya kyoyogera nze nakakaza kali kanegekana kanezagala ensasa mu mutwe hana ayina kalina omuntu omuno mugamba bwazimba kalina bwazimba owakanya bamuvuma otege tomanyi nakumbu ayina kakayina gwosulawa eri mazzi wansi watatoka na boda kati jenzimbe makinde nga tojogerako ndi ku flow yakuna waloti yamu yokegula mmeka ne makinde je wali oyogera je naziba wa sente mmeka nswali mu kigaga akowola ku Sunday ne ku Monday ne status mujje musabeko no musubalozi yasu ngotegere kiri wa Bugingo otegere kibaita namungi w'omuntu akulumuluko genda ku auso ndabana bateganye no kubogerako banga kubogerako bwe yali ayogera na church nja kubogerako yagamba yakizudde tajja genda na pressure y'abantu eri akoze ekibi ng'eddoboozi ya sitaani eriri mu kibuga katulabira timing ye ey'eki you can never change the timing kasita otegeere waliwo n'eddoboozi lye bazza ng'agamba ntuwezezza sente mmeka biliyoni 3 njagala okubategeeza mwenna baleekaana n'abatasabira wa Bugingo Simonze ndaba otuuse okuzaala Bugingo eiza omuzukulu omuntu w'otambulira ekiwata nekikusukka mu kawombo oba osobola okuzukuza musumba Rosias Bugingo bw'oba tomuzaala omuzukuza
kubibiri naye abantu obusungu bakwina kuwandivudde ku bantu nate njogana mu mafiina nga amaziga galina kusayino yeyaŋŋamba nayo mu kisambireyo gyemuyongeza kayumba kakiwi kimu kasilamu ate nanyukidde nnyo Kasuku kyova yamwagala nnyo yabadde atema lwaki yazze ku TV sente zebafuna ku YouTube channel zibafunisa abantu mitwalo 7 mitwalo 6 mitwalo 3 kubagatta bano okulanga bino ebitaliiyo tukufunira abasajja ne mwegatta tutunda eddagala ly'ekinnansi guli omakulu okuta simanyi oyina ebizima buli alina obulango ndabako simanyi munywe bitiko simanyi mukole muta simanyi amazzi bye balanga bye bafuna mu lowooza olusente naye Kasuku yabadde loud and clear yagambye esente zafunako milioni emu n'ekitundu abo ab'amaanyi ennyo ate no Kasuku ku bintu ebyo ali w'amaanyi era Kasuku yali alaga nti social media zisinga TV amaanyi ne mugamba Kasuku nabagita mainstream ne wabeera udakabeera gyeyalazeeko kyoyogera kiri mainstream social media zatandikira mu America senyeni zavaako tubadde munnange twebuuza MC Katsi lwaki yatulekaawo nga tatubuulidde kyamanyi ku Bobi Wine kaakati no munnange ffe nga aba Newspack Channel ekyama mulowooza tetwakifunye twagala tubeere nga tukuwa akatambi kano si byaffe totema omugambo neffe twakugamba nti amawulire tugakuwanga ate bwe tugafuna ekyama munnange MC Katsi kye yagaana otugamba kiikino munnange kizuuliddwa ekyama ekiri ku Bobi Wine ng'ensi yonna munnange mbuwe n'ekitegeera egenda kuwuniikirira simanyi oba ekyama kino wonookiwulira ddala onoobeeranga owuniikirira osiriikirira nga MC Katsi we yatugamba oba nedda neffe nno katubeere nga tukuwa akatambi kano finally maze nenzula ekyama MC Katsi kyalina ku Kyagulanyi nkugambye ekyama MC Katsi kyalina ku Bobi Wine MC Katsi yali mu ddwaliro nga Nubianiri azaala Solomon Kampala nkugambye Nubianiri ye mama wa Solomon Kampala Bobi Wine kitaawe babi yayonsa omwana nze kyama nkyatudde ekyama nkyatudde mbwera simanya babi yazaala Solomon Kampala nyoka amazi omwana tafaanadde bantu banyanzi famire bamanasondana nagwafaanamu yali batata babato yani balanyimiki Wine kale nafaana banjo mani kale nafaana Musayi Nyanzi chamani Nyanzi ne mama yadde kumbe bulijje chama MC Katsi kyagamba Bobi Wine okwatula kya mwana MC Katsi yali mu ddwaliro nga Nubianiri azaala Solomon Kampala gamba weewaawo obambaleke obandabise zengenze for God and my country. Miss Jane Ogambotya, Idi Mubarak Ogambotya, Nabide Justin tukutumiddeko, Namba J Godfrey Ogambotya, Justin Namakula tukutumiddeko, Kagude Chaiso Ogambotya, Dia Kwosane Namutebi Dara, Tomami Musisi Sanga tukutumiddeko, Walum Kwaluga Faitibwa, Guludene Festo tukutumiddeko, Rick Jones Ogambotya. Tuagala kuwelanga tubuzaako ku prosi wa Yesu. Abala tugenda kuwelanga tubakonako maso aogwe kasitoteko bakabwawo mu comment section tuba munange ate tukubuzaako mu ngeri ey'enjawulo adija nawe tetukwelabidde kale katweyongereyo Pastor Bugembe munange ayanukudde abo ababadde batandise okumusabula Pastor Bugembe babadde bali mu kumusabula olw'okuba nti no yaleeta model music agambibwa okuba mbu musiyazi munange we yamuleeta mu kanisa n'abayimbi kwossa n'abantu ab'ensi bazenga aleeta okuliba Abitex baani amunange yensonga lwaki abantu ab'enjawulo kwossa n'abasumba abavuddeyo ne babeera nga ate abavuma kwossa n'okuba nti no munange abalangira Pastor Bugembe olw'okwonoona ekkanisa mbu ng'aleeta abantu bwe batyo kaakati nno oluvannyuma lwa muganda we okwanukula muganda wa Katambi twakakwadde we yagambye nti no bw'obanga wagenda ne Pastor Bugembe ng'ayitibwa Katonda ne mubeerayo babiri mwogerere kaakati ate munange ne Pastor Bugembe naye tasirise avuddeyo n'abeera ng'ate ayogera biki byayogedde akatambi tukalina abo bonna abagamba mbu babateeka abantu abaddugala ku bituuti be batukudde tufuneyo olunaku Yesu ajje wano ayite abasumba b'e Kampala bonna n'abatukuvu b'omu kibuga abagaye temuvaawo ateekeko TV eno ennene agambe buli omu ngenda kukulaga by'okola
tulabe waliwo bishop pastor n'agamba tulage ffenna kisa kya Katonda kye kituwaniridde. Yesu ajje wano ateeke wano screens aggalewo agambe mwenna mutuule buli omu ngenda kulaga byokola ng'oli mu kyaki ne byokola nga tuli mu kyaki. Agambe bamalayika aggalawo nga mulimu bapasita nababishopu bokka nabalevulandi naba archbishop. Agambe byonna bye mukola ngenda kulaga wano ate tewabazibiriza. Bakyazizza modern music. Naye bannange okujjako ng'oli mupya wakatulaba kyaki yaffe okuva edda nedda eyaniriza abagenyi abaddugala n'abatukula. Mpozi abapya be baakazaala mwe tujja bannyonnyola. Ate ekirungi kyaki yaffe twandigambye nti oluggi luggule n'enzigi teziriimu. Mujeri Yesu temulwawo muki mwena abakoye n'ebibi muje towereddwa ayogera muje abasamize ye abagala ababbi Yesu abagala abonoonyi abenzi era yajoku tufiirira ffe tutuke. Lwaki muziyimba nga temuzitegeeza? Mujeri Yesu. Eyo ntuuseyo ntya nti kyaki eno yafunako n'abantu abagigamba eyo kyaki Mama Fina yakyalayo vaayo. Eyo kyaki bakyaza Chameleon vaayo. Nyimirira wano okutegeeza aboonoonyi b'omu kibuga nga tetwawudde bibi ki. Bw'owuliranga ennyonta eyagala ogendako ku kyaki oba wasuze mu ddogo oba wasuze mu loogi oba gwe mubi wa kuno oba gwasinze empisa embi kasita bukyanoga naye mpulira njagala kusabako oba oli malaaya jangu eri Yesu ffe tujja kwaniriza. Ziri kyaki z'abatukuvu bokka muzireke tezibaagala. Zino zi worship house zino ffe tujja bbaaniriza kubanga ffe tuli boonoonyi bannammwe abaabasookayo okumanya amazima. Pastor Antaira munnange naye avuddeyo oluvannyuma lw'akatambi ke yakoze ng'ali mu kusaba essaala eyabadde enkambwe nno bangi ne bagamba nti alabika ali depressed. Avuddeyo n'abasekerera mu kavidiyo ako k'oli mu kulaba n'ateekako caption eyo gy'oli mu kulaba n'alyoka agamba nti nno ye yeewuunya abantu abalowooza nti naali depressed ate nga ye munnange ali mu kutendereza Yesu we oba Katonda we n'omukwano gw'alina eri Yesu we. Keeko nno akatambi munange kataddeyo ng'ali mu kutendereza era nga yeewuunya abo abagamba nti no ali depressed. Katubeere nga tweyongerayo n'ekyo olina okukola kimu mukwano. Omanyi nti no tonnaba kubeera nti no subscribinga ku YouTube channel eno. Subscribinga ate onyige n'akade ka notification. Kakuyamba ki? Kakuyamba okuba nti no buli lwe tuba tutaddeyo video osobola okuba nti no munange otegeezebwako amawulire ne gatakuyitako. Naye munange video mpeera like mukwano kale nze kanneeyongereyo nga weweerowooza okuba nti no likinga video eno. Kaakati nno Kasuku agenda kubeera ng'ate akola ne Bajjo awo no babadde abagenze okulambula Baba TV era ne studio mwe bagenda okubeera ng'ate bakolera nga woli mu kulaba awo munnange Kasuku ng'ali ne Bajjo bwe bate bagenda okubeera nti no bakola. Twagala okuyozaayoza era twamuyozaayoza dda Kasuku olw'omulimu ogwo ate gwe
yafuna. Ene Newspack channel katuberenga tweyongerayo Lily Pazo munange simu sanyufu Lily Pazo ali maziga Lily Pazo munange bimusobedde omugagga we gwe yali yafuna yali amuwa akasente munange ate yadduka ensonga za kuba nti no aba boys dormitory tebeeyisa bulungi kakati omugagga n'abeera nga ate amuddukako katukuwa akatambi kano newanani anakuwa n'atakuwogerera amini abaavu banenengana omugagga n'agenda omugagga wange muganda wange abanaku bwetu bwe yatuwa twamusasula bukyayi abanaku bwetutyo oyo bbala mutasobola kukuwa yadde emitwalo ebiri olina okubanga ogenda muyimbira ku rizooti Entebbe ku Easter andi ku sente zaako Lily Pazo ndabya nkubiraani Kenzo najja kudda mu kunneesomerako kumbuulirira bya copyright yo atukusente ogenda zibusaana alyoka kunyonyola copyright kati singa olaba muwagira copyright kati singa todaaga kwegana nakuwa emitwalo 5 naye ng'ebigambo byakwogereddeko n'omubuuza nanonye ssente mpa ssente yes leka kunyinyonnyola mpa ku ssente ŋŋende copyright tunaagiraba Fiina Mugerwa gwemba nkubira Fiina Mugerwa bba n'amabugo oluno lwaganye oluno luganye oluganye oyo Spice oluba okumusaa sente n'alyoka akutuuza ewuwe n'alyoka akulaga ennyimba empya n'akulaga vidiyo empya n'akulaga nga bw'azimba olwanoonya ssente omuntu muwagende otegera alinga Gravity okuwa emitwalo 5 asooka kukulambuza nnyumba ye yeebusaabala n'alyoka ayomba abayimbi bammanyira naye bajja nze sibanja munnabyabufuzi kintu kyonna alye lino eggwanga ataki kiki kyosuubira nze nazaalibwa enguudo z'ewaffe gye banzaala si nkole nkuza okutuuka kati nzadde abaana kati emyaka gye nsigazizza mitono nnyo ku nsi kati kuba kati bw'oba oyingira emyaka 3 tusuubirayo kuddamu kuwangaalayo 5 okuva kati enguudo tezinnakolebwa kiki ekigenda mu maaso mwe what's going on simanyi ebintu mbira what's going on I'm totally shocked. I don't know what's going on. Kusimanyi tukuze oluguudo lwowajjajjaawo kali akayambukanga mu muyembe okimanyi tebannakakola amahoro beauty wakula akaguudo okalaba kali akagenda ku ssomero gye wasomera erwamata primary school nerere kubo terikolebwanga you are over 40 years what's going on tuliko kizibu kati bo bano bandaba bali eri balingiza ndi otegera omanye sigaba location kati bali eri balingiza lunna bewuyo bamanyi sente gye nnyina otegera bwe buzibu bw'abantu they seem to be a celebrity sente butu ejjudde tegera kati kumba olunaku lukoze eki luga otegera bwe buzibu bw'abantu Finally munange Tamale Mirundi Junior avuddeyo n'ayogera lwaki mumuwalana ayogedde ensonga lwaki bannayuganda abamu bamuwalana ate ng'edda mwali mumwagala ensonga y'entuufu oba nedda osobola okutegattako mu comment section nabyo katubikuwe nzooza ki ekyempalanya ku baana bagagga Junior ekyempalanya ku baana bagagga That's why people, abantu edda baali banjagala olwo nga nkyali mwavu wano mu Uganda w'oba oyagala abantu bakwagale beera ng'oli mwavu bajja kukwagala
Twagala okubeera nga tubuuzaako ku Esinat ogamba otya, tubuuzaako ku Violet, Derek Kabuyo, twagala okubuuzaako ku Sandra Kazibwe, waliwo omukwalo nga fayitibwa Mulumba, Katrina Naluyima ogamba otya, Nabulya Rachel, Linda Namutebi, waliwo omukwalo nga fayitibwa Bashariza Prima, ate era nga tetwerabidde ne Mary Hope. Katweyongereyo munange Alien Skin avuddeyo n'abeera nga tugamba nti ayagala nnyo maama we era n'awa n'ensonga lwaki ayagala nnyo maama we. Kati omuntu amukwatira ku maama munange eyo ensonga tagisaagirako. Nabyo katubikuwe. Abakazi nze bamanga oyo mulaba nze nirabirako nze mwennyini nti bamama baganya abaana abalenzi babatiitibya nnyo ate bakozesa nnyo abawala abadde bakyegendezaako adi batata ne batiitibya abawala naye ate bamama kibi oba lwakwanza bamanga talina baana bawala nga akukwata kijjaasi naye ate era nga katekebulizaayo nino nenkawunyisa nempulira nga mama atampolereza neŋŋamba agenda kunyoona ekyo kyanja newaka nga bukyali nga mama ampolereza nnyo ku misango gyange wagizizza te nagibuza kazi baganda bange bonna abalenzi nga bamamizi boy temanyi buli akabagwako bulwaliro bwe wamukali naye nzidde akagwa wano mukali tamanya beera bwali olowooza nno tetutuuse okuba nti nno otukusiibula naye ate sigamba nti n'amawulire ge tulina geego mu lunaku tujja kubeera nga tukuwa amawulire amalala katuddeyo mu field tubeere nga tunoonya amawulire amalala ate tubeere nga tugakuleetera weekuumire ku News Park Channel. Beera bulungi weeraba.